Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo. Nina essanyu okubategeeza nti Sitegedde Foundation Luganda Virtual Academy erina Speak Day omwaka guno. Bulijjo tubadde tukuŋŋaanira ku mutimbagano naye omwaka guno gwa njawulo. Tugenda kukuŋŋaanira mu kifo mwe tujja okusobola okweraba. Omwaka guno gwe mulundi ogusoose ffe okusobola okulaba abaana be tuyigiriza bwenyi ku bwenyi, abazadde abatuwadde abaana era n'abavubuka ababadde basoma olulimi Oluganda. Bano nno tuyise ab'omwaka guno ate ne tuyita n'ab'emyaka emikadde bwe banaaba nga basobodde okutwegattako. Nga bwe mumanyi twatandika mu mwaka ogwa 2020 nga tuli mu biseera bya COVID. Kati tubala emyaka 5 n'omusobyo nga tuli mu buweereza buno. Twesunga nnyo okulaba ku bayizi baffe ate nammwe abagenyi baffe. Mwena bannange tubakubiriza mujje mubugirize abaana mubazzeemu amaanyi okwongera okuyiga olulimi Oluganda kubanga bo be batukwatidde omumuli okutwala olulimi lwaffe Oluganda mu maaso. Naddala eno ffe abawangaalira ebunaayira oba oliawo ate be balisomesa bannaffe betwaleka e Buganda. Okuyingira ku mukolo guno wajja kubaawo okusasulayokko ku kasente abaweereza b'Obwakabaka, abayizi baffe, abaana era n'abagenyi baabwe bajja kuba nga basasula £10. Ate abagenyi baffe mwenna abalala tubasaba musasule £15. Okusasula osobola okuteeka ssente ku akawunti oba okukozesa ennyungiro gye tukuwadde wammanga awo okuweereza ensimbi ezo. Bannaffe tubeesunga okubalabako. Ekifo kye tugenda okubeeramu kya South Bank University Academy. Waliwo parking entonotono naye nga ne train weeri okumpi awo ya Elephant and Castle. Waliwo parking entonotono naye nga train station esinga okuba okumpi ye ya Elephant and Castle. Buses nnyingi nnyo eziyita mu kifo ekyo, kale ojja kubanga bweroboza bw'oba osobodde kozesa entambula eya bonna naye nga waliwo ne parking entonotono. Bannange tubeesunga nnyo okubalabako. Speak Day ejja kutandika ssaawa 9 ate egwe ku ssaawa 12:30. Ate oluvannyuma abavubuka baffe abawala n'abalenzi basobole okulabaganako. Tusuubira nti bajja kusobola okunyumya mu lulimi Oluganda. Mu kisenge twagala okuteekawo etteeka nti nno tewajja kubeerawo kunyumya mu lulimi lugwira. N'olwekyo mujje bangi mubugirize abaana baffe mubazzeemu amaanyi ate tubanjulire n'ebyo bye tuteekateeka okwongera mu mulimu ogw'okusomesa olulimi Oluganda. Mugule ne ku bitabo bye tulinawo. Twesunga nnyo okubaaniriza. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II awangaale.